Mujebaleko bantu baffe mwena abeekuumidde ku channel yaffe eno emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugendere ddala maaso n'okugyegattako. Omuweerezaawo yenze Sande era ng'olunaku olwaleero nkuleetedde amawulire okuva mu kisaawe ky'ebyemizannyo era nga twolekedde eri mu kitwandise Premier League mu ggwanga erya Bungereza. Era olunaku olwaleero nvuddeyo ne nkukolera vidiyo eno nga njagala nkulage ttiimu ya Arsenal emipiira gy'egenda okuba ng'ezzaako oba emipiira gy'esigazizaayo okuba nga esamba esobole okuba nga ekomekereza Premier League. Era emipiira gino giwerera ddala nnyo era nga wetwogerera zigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokubiri Arsenal ejja kuba ekyalira ttiimu eya Everton. Ate ennaku z'omwezi zigenda kubeera 11 omwezi ogwokubiri guno omwaka gwennyini Arsenal ejja kuba ekyaza ttiimu emanyikiddwa nga Brentford ku kisaawe kyayo ekya Fly Emirates. Ate olunaku oba ennaku z'omwezi 15 still omwezi ogwokubiri Arsenal era egenda kuba nga ekyaza Manchester City. Jjukira nti omupiira guno gwali gwasazibwamu era kati bagenda kuba nga bagusamba ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri. Ate ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwokubiri guno gwennyini Arsenal ejja kuba nga ekyalira ttiimu emanyikiddwa nga Aston Villa era nagwo omupiira gugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri. Ate ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokubiri Arsenal still egenda kuba nga ekyalira ttiimu eya Leicester. Ate bwe tuyingira omwezi ogwokusatu zigenda kubeera ennaku z'omwezi 4 Arsenal egenda kuba nga ekyaza ttiimu emanyikiddwa nga eya Bournemouth wali ku kisaawe kyayo ekya Fly Emirates era zigenda kubeera ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi gwennyini era ogwokusatu Arsenal ejja kuba nga ekyalira ttiimu emanyikiddwa nga Fulham ejja kuba ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu. Ate ennaku z'omwezi nga 18 era omwezi ogwokusatu Arsenal era ekyaze ttiimu eya Crystal Palace egenda kuba ekyaza Crystal Palace era ku kisaawe kyayo ekya Fly Emirates. Ate nga lumu olwo nga tuyingidde omwezi ogwokuna ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna Arsenal era egenda kuba nga ekyaza ttiimu eya Leeds era ku kisaawe kyayo ekya Fly Emirates ejja kuba nga ettonkana ttiimu emanyikiddwa nga Leeds ennaku z'omwezi nga lumu. Ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna omwaka 2023 Arsenal ejja kuba nga ekyalira ttiimu eya Liverpool ennaku z'omwezi nga 8 mwezi gujja kuba gwakuna Arsenal ejja kuba ekyalira ttiimu ya Liverpool. Ate ennaku z'omwezi nga 15 era omwezi gwe gumu ogwokuna Arsenal ejja kuba nga ekyala ku bugenyi ewa ttiimu emanyikiddwa nga West Ham ennaku z'omwezi nga 15. Ate nga 22 ttiimu emanyikiddwa nga Southampton egenda kuba nga ekyala ku bugenyi ku kisaawe kya Fly Emirates ekya Arsenal oba Arsenal ejja kuba ekyaza Southampton ennaku z'omwezi nga 22 omwezi gwennyini ogwokuna. Ennaku z'omwezi nga 26 omwezi era gwennyini ogwokuna Arsenal ejja kuba nga ekyalira ttiimu eya Manchester City nga baddiŋŋana zigenda omupiira ogwenda nagwo gugenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokuna. Ate omupiira omulala Arsenal ejja kuba nga ekyaza ttiimu eya Chelsea ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokuna. Omupiira omulala Arsenal gwelinayo ejja kuba nga ekyalira ttiimu emanyikiddwa nga Newcastle zigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Omwezi gugenda kubeera gwe gumu omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi nga 13 era Arsenal egenda kuba nga ekyaza ttiimu ya Brighton ku kisaawe kyayo ekimanyikiddwa nga Fly Emirates ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokutaano. Omwezi ogwokutaano gwennyini zigenda kubeera ennaku z'omwezi 2 Arsenal ejja kuba nga ekyala ku bugenyi mu kisaawe kya ttiimu emanyikiddwa nga Nottingham ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano Arsenal ejja kubeera ku bugenyi. Ate omupiira gwegenda okuba nga esembyayo ng'ekomekereza Premier League egenda kuba nga esemba ne ttiimu emanyikiddwa nga Wolves era ng'omupiira guno gujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokutaano. Arsenal bw'enaaba nga esobodde okupafominga bulungi era nesigala ku foomu nga gy'eriko ennaku zino ejja kuba nga esitukira mu kikopo. Naaba nga epafominze bulungi ttiimu ezo zonna nejja nga ezisamba ezijjako bbonero ejja kuba nga esobola okwewangulira ekikopo. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe emanyikiddwa nga LN256 era nga tubeebaza era ne twongera okubasaba mugende mu maaso n'okugyegattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.